kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Entambuza y'obulamu. Yes. Olunaku olwaleero lunaku lwa diabetes, World Diabetes Day, oba olunaku lwa Sukaali. Lwa Sukaali si lwaba. Sukaali oba lwa Sukaali. Sukaali. Olunaku lwa Sukaali. Tuyina abazadde. Abakkiriza tetwandyagadde to associate ourselves na kirwadde kyonna. Yes. So olunaku lwa Sukaali. Wadde ng'oyinza obba owangaala n'ekirwadde ekyo. Naye ekirwadde katukiwe independence yaakyo. Ffe tusigale mu haso y'okirwanako. Leero olunaku lwa Sukaali. Bamaama, bataata, abaana abalina Sukaali. Tubaagala nnyo, tusaba mumire eddagala cause babeerawo ku ddagala including my mom. Mantino Sukaali taboola n'abaana bato abaluma. Anti waliwo ebika bye tufuna nga tuli bato, waliwo ebika bye tufuna nga tukuze, waliwo ebika ebikwata abo abanene. Okay. Yes. So tuyina types ez'enjawulo. Yafuna Sukaali yekka. Tuyina pre-diabetes, tulina gestational. Gestation ono atera nnyo okuba mu bana abanene. Kati bonna aliwa yasooka pre yasooka gestation. Pre alaka yasooka. Okay. Olaba nga otubagamba nti omuntu alina ulcers nga toyina ulcers naye ng'oyina nga tonafuna HP pylori naye ng'oyina sensitive stomach. Waliwo n'okuba mu musaayi kuba bakeberera mu musaayi. Yes. Abantu olina akawuka ka ulcers. Yes. Kaba kaleeta akawuka ka ulcers, one of them. Kaba kaleeta cause jjukira ekyenda kiba kifunye amabwa nga kyekuuta. So kati waliwo awo awasooka kati ne wano waliwo pre-diabetes, tuyina gestational, tuyina type 1 ne type 2. Pre-diabetes, gestational, type 1 ne type 2. Okay. Type 1 akwata emyaka gyonna. So osanga type 1 ayinza n'okuba omwana omuto, ayinza okuba omuntu omukulu. Naye obuzibu bwa type 1 nti ebiseera ebisinga bakuzaala naye. Okula ne bagenda okulaba ng'omwana alina ulcers. Ye type 1. Type 2 ajjira ku myaka 4. Type 2 ajjira ku myaka no abasinga be bakebeddeko abalina type 2 myaka 4 wadde nga ensangi zino ate atandise okulabika mu baana abato. Tujja kufuna obuzibu wano ng'owabiri alina type 2 kumi yasala emyaka. Nga emyaka tegibula naddala mu birwadde. Abanoonyereza bagamba endwadde zaafunanga zaaba myaka 4 ate ng'agamba wabiri mu etaano. So type 1 ali severe okusinga. Some people have type 1 diabetes. This means their pancreas doesn't produce insulin. Okay. So abantu abasinga abalina type 1 baba bamuzaala naye nti akuze naye. Naye agetinga severe akula. Nti omwana bw'omulaba nga alina baba bamudiagonize ne bagamba alina diabetes. Eddagala nsaba tulisigaleko, nsaba omujjanjabe alweme ate mutwala kuba nti agetinga severe nti temukyalina kyamukolera. Be baana be mutuka nga mulinze kimu afadde. Anti nga insulin shots bazimukubye ziweddeyo. Cause tubeera mu bbaala n'abaana. Nina mikwano gyange nga sugar levels zidroppinga. Nga alina okwekuba empiso. Kati olwo agenda manju. Akomawo. Insulin shot osigala awo. Like just you rub nononya gundi weri. Atambula n'ebikola bye. Utambula n'ebikola bye. Kati lunnuma ki ekimutwala mu bbaala. Tonnakeberako ku nsawo yange. Bw'omanya okiwulira. Bw'owulira nga otandise okuwulira kantolooze, otandise okuwulira nga amaaso tokyalaba, owulira obulumi, weekuba eddagala ate likolerawo. Naye ng'olina okukuba pate. Pate eno. Anyway, that is life because ate bw'ogenda wakoberanga ali mu kwennyamira. Exactly. Obanga yeesuulidde. As long as osobola okusigala nga you watch yourself. Exactly. Okay. Ebimu ku bintu ebiraga anti omuntu alina Sukaali. Ye kantolooze. Gwembadde njogera. Kamunguluze nti buli kimu olabanga empiso bwetyo. Waliwo empiso ey'omu mbiriizi, waliwo eyaawo nga ku lubuto, waliwo ezigenda wonna w'osobodde okurabinga. Nti osobola ogiteeka ku mukono, osobola ogiteeka ku kisambi, ate tereka mark bwe bulungi bwazo. Otherwise bandibadde nga tezituuka ne zibeera nga wakuba wakuluma. Tewaluma. Bw'okakuba ebanga kuwummula kutu. Oba omaze. Bwe wawona baba wawonye. Okay. Yes.
Then waliwo okuwulira ng'ennyonta ekulumirira. Waliwo ennyonta okkuluma naye eno ennyonta eba like that constant thirst nti buli ssaawa oyagala kunywa ate n'omaliriza nga buli ssaawa oyagala kugenda manju. Ofukaafuka buli ssaawa ate otuuyana. So bw'oba oyina ebimu ku ebyo n'okuba ne mood swings. Abantu abanyiganyiga nno wano bangi bengenda okukebera sukaali. Nga abamu ekibanyiiza bukadde. Then waliwo sight problems. Nga tolaba. Nga oyina ekifu ku maaso sukaali atera okukireeta. Sayima olaba bulungi. Ndimu munnyo. Waliwo okuba ng'obeera okooye. Okoowa amangu. No, si kukoowa mangu. Obukoowu. Sayima nga wakazuukuka. General body weakness. Naye nga general body weakness and feeling tired. N'ozuukuka olaba nga weebaka ennyo n'ozuukuka nga obadde weebase naye ate n'ozuukuka ng'okooye. Ekikusanga eri mu kyalo gamba bandoze bannimisa ekiro. So ebimu ku ebyo bw'otunulamu nga ebimu ku symptoms zenjogedde ozirina nsaba ogende mu ddwaliro erikuli okumpi bakukebere sukaali. Ezimu ku zino symptoms zikatinga across kali mwana muto. Emyaka gyonna kabe mwana muto. Tolabangako mwana omuto nga teyeebikka. Aba atuuyanye teyeebikka bigere. Aina obugere akugamba wano wannuma alinga ng'abaana ba sickle cells naga akagalo kamu kamuluma. Kati bano ate bo obulumi butera kuba ku bugalo. Obugalo bwonna buba bumuluma. Ne toe tips ku bugere kuba kuluma. So omwana olina okubanga omuwa obudde. Like Texas back nga we wagamba nti abazadde temuwa abaana budde. Omwana wo muwa obudde. Health wise, feeling thirsty, being hungry, high blood sugar, tingling nerves, ezo kye badde nkugamba nti like buno obuntwe buba busiiwa ate nga buluma. Pain teba normal obanga aba arthritis. Nti obulumi obuwulira muno like obanga ina nerve damage naye ng'obulumi buli kuno ku tips. Frequent urination kyekyo sayima kye yabadde abannyonnyola. Blurry vision nga tolaba bulungi. Tingling limbs zenyingo eziruma. Nedda si nnyingo buno. Ku bugalo ne ku bugere. Byonna bazadde mu bikwate. Omwana wo muwa obudde nti gwe musawo we agenda okusooka. Obulwadde bulime kukula eyo mu maaso. Akule ate ogambe omwana nga abata omwana omuto nga alina sukaali. Ne mwerabira nti tulina type 1 ne type 2 diabetes. Tulina risk factors abasinga bagamba nti sukaali yonna aba mu family. Nga wa family? Yes. Sayima bw'osisinkana ng'omukyala. Sickle cells, blood type, check oba ina autoimmune condition, sukaali, tuve ku kukebera siriimu yekka ne infections nkulu. So ne sukaali tumwongere ku list y'ebyo ebintu. Nti bw'oba onoonya partner. Omanyi wa kinyala oba wa kakira. Is this person a sickler? Is this person a carrier? Ekibera ebintu ebikulu. Bintu bikulu. Bitafaako. Omuzaala omwana nga goli kalya n'ofuna omukyala nga naye kalya ne muzaala omwana n'ababonaabona. Nga temumanyi. Oba olumu nga mu famire mwalimu naye nga teyamanya nti oba anko wagundi alina diabetes. Tugenda olaba anko azadde abaana, sayima afunye omukyala azadde abaana balina diabetes. So ebimu ku list y'ebyo ebintu bye mulina okukebeza abantu. Sukaali tumwongereko. Cause kiraga environmental factors, waliwo ebintu ebimu nga environment yebitriggeringa. When I have an autoimmune condition, I am triggered by an environment. Environment etansanyusiza maliriza ndi mulwadde. Naba diabetes. Osookera ku makyangalo omusajja atakusanyusiza ng'akuwaza bulwaza. Thank you so much. Era bwe nkuga neewala. Oli mukundwaza. Banneewala biri kubeera nga nnina okubira omusawo bannaye ndi mulwadde. Waliwo race nti tuli ku high risk nga aba black, abayindi, the Hispanics. Like aba black as in? Black. Blacks. Njaga kitegeere keke blacks. Sife aba black forest. Okwerusa with an excuse. Blacks. As long as you are an African, oli muddugavu. Kasita oba muddugavu. Tuyina complications ezijja ne sukaali ng'omwo mulimu heart diseases, stroke, heart attacks, omutima kugamba nga
fati akujjudde mu mubiri n'omalirizanga ate ekintu ekyamabwa there are wounds that come ali bangamba era sukaali oyo kubaami pepe nerve damage kiri kye tubadde twogerako oba bagiyita it's neuropathy diabetes neuropathy yes buli eri bwe tubadde tingling nerves nti omwana akugamba obugalo obunnuma nga toyinza kitegeera naye nga butandika butya oba owulira heat tosobola kunnyonnyola pain eyo okujjako omusawo tuyina kidney damage nti ensigo zigetinga damaged ate wotuuka ku level ey'okuba nti tuyina okukuwa kidney oba ogenze naye ate ebiseera bisinga bagamba bwe bakugjamu kidney osigazeemu emu yeekola singa emu yeba endwadde nazira okulwala zonna nga tulina okuwa so okwewala ebyo byonna waliwo eye damage waliwo foot damage then skin and mouth nti abantu ba sukaali bano batera ofuna amabwa ne lijja wano lino liba liwona nafuna eddala lino liba liwona kati ziri empiso tagikuba mu bbwa azikubanga wano eddagala ne litambula linebbwa ne likala n'asanga eddala nga liri and I think ekimu ku bintu ebikyasinze I think the worst point of but Edgar has type 2 diabetes kuba ye yakeera ayina bbwa wano kwe kuba nti kati okugulu kwonna kulya almost bagenda ku amputating solution tulye bulungi let's eat healthy kakati singa buno obubonero ombulabako what do I do one ekisooka genda mu ddwaliro abasawo gye bali ready okukuyamba nti ebyo bye bakugamba simanyi ogenda nnyo kino kikuyambe eddagala gye liri erimulinza obutakuwonya naye ojja kubeerawo nga yes otuuyana but at least you're healthy nogamba nti nze byonna weebiri naye kasita nfuna insulin short yange sigenda zirika nja kuba ndaba nja kusobola okulya emmere njala eba tennumaaluma oba ojja kubeerawo so eat healthy a balanced diet is a must lya ku fruits lya bulungi sukaali ebintu bino ice cream tumwagala milkshakes tuzaagala naye tuzikendezeeko physicals tambulamu exercise dukamu tuyanamu muli emmere ne muddamu kwebaka muli emmere mutula mu office the whole day mugeza amabuto mwe mulowooza musono mulowooza mu abaliko gejje ebbuto lyaki kalate ina n'ekintu kyoyogeddeko ate n'obunene is a sign of indiscipline ogejja kimu eno era nga tetulina tujja tunaakulya ku Christmas ng'ente zibuze kakati nga tumaliriza ate baire ekintu kikulu nnyo kasoyogedde ku gundi ekyennyonta eyo omanyi abaddugavu tuwanuuza olaba akaana kanywa nti omukasa yakanywerako aba musoke mukasa sima kaliko olubaale wa musoke nogaka kati kiki kino kyetuliko so mugende babakebere batukebere lose that weight go physical abagagga ennaku zino bonna batono gwe tolabanga kwefu tolaba saimo babenga ffe bapeti ogejja ki bane ate kati ente zafuuse za bbe tugenda mu Christmas tujja kusanga omuntu nga Julius tukusaleesale all in all advice okuva ewanze ng'omuntu alina chronic illness nkugamba ekintu kimu osobola okubeerawo n'obulwadde obwo bw'oba olina diabetes genda mu ddwaliro bw'oba olina omwana genda omukebeze bw'oba olina partner nga temunnazaala baana make sure nti kale bw'aba mwali at least zaala omwana nga okirinako idea abaana tubawa obudde bwakugamba nti obugalo bunnuma bw'ataba arthritis ayinza okuba alina diabetes takwata abantu bakulu bokka wabula ne mu baana abato. kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo